NRM mu Kampala obulwa obusinga twabubba. Museveni yatabba yekka mu kalulu naye obulwa obusinga no ddala mu Kampala waliwo betwalangira nga tebawangudde. Lwaki kye twali twagala be basirwa okuddamu okutwala obuyinza n'okuddamu okutwala ebifo by'obukulembeze. Eggwanga lyaffe lizze nnyo emabega olw'opposition ng'ate abantu mu bitundu by'ebibuga be baagala. Teebereza Kawempe eyo tugyetaaga era Nalukoola waffe. Naye ate oli muganda wa Kyagulanyi Robert Ssentamu Sefuli aba kuyitamu twandiba tetufunyeemu ne tuleeta owaffe. Mu byobufuzi abakitegeera mukitegeera. Mu America, government ya America yalumbye Iran. Tekitegeeza nti bannansi abanaku America abali ku nguudo abayayaana bakkiriza. Mwe mu Uganda mulowooza nti democracy kwekola byoyagadde nedda. Sometimes the government can dictate. Twagala okwewala ekibadde sides eyo mu bateeso. Abateeso bakola ensobi ne bagenda basuula Mike Mukula ne balonda omuntu amuvuganya gwe batamanyi atabagasa atabayamba bali mu kukaaba. Era nange mbakabiddeko nti woowe abantu betteeso abantu Mike Mukula gyava woowe mbakabiddeko woowe abantu mwakola ensobi okwejjako Captain Mike Mukula mwakola ensobi bw'oba mukazi noyambulamu nnika eno gye bayita Mothers Union noyambala gistring osigala oli bwereere muli bwereere mwakola ensobi ffe mu Kampala twabigaana ne waffe Sembabule Namugaali ayagala kuleeta lugezigezi twamufubutula n'abayaaye be ne tulangira gwe twagala Dezi Byuma. Lwayi Dezi Byuma yasobola okukwatagana ne Sodo ne Lwashande ne batwala Sembabule mu maaso. Ssekikubo was a rebel. Ssekikubo nga atawanya butawanya. Namugawa Nuupu atawanya butawanya. Eri Sembabule twagijja mikono gya Nuupu lwampaka ne Kampala bwe twakikola. Oye mu 70 bahabulwa. Abantu betteeso ne mukola ensobi. Mwakola ensobi okwejjako omusajja oyo ffe kubaga ffe tumwegomba. Nze bannange nembeera n'omuntu mu kitundu kyewaffe ng'alinga Captain Mike Mukula. Simanyi na mirembe gye nnyinza kuwulira. Nemmwe ne mukeera simanyi oba bambi kubanga akalulu kaba ka national. Ate sibanenya nnyo akalulu kaba ka national. Mulimu alonda ng'alondera ntungamu nga tamanyi bizibu by'etteeso. Naye omusajja oyo Mike Mukula simanyi Mukama Katonda nkusaba Mike Mukula omukomyeyo mu mbeera yonna yonna kubanga ffe abali wano mu Buganda omusajja si Muganda. Naye neewunya n'obulungi bwali kalabika musajja Muganda kubanga abateeso si balungi nnyo bweba n'omusajja mulungi nnyo mu maaso abeera smart n'okusinga abeewaabwe. So abantu mwenna abalonza amatundu katulonde katuugire bwetti mugenda okufundikira nga mulonza abantu abatabagasa. Abantu basuula wano omukulu Jesse Muyingo ne basuula ono mukyala we NRM Seninde baaganyulwamu ki? Tebalina makulu ge baaganyulwa. Nammwe abateeso kambakabire konti woowe you made a grave mistake. Oba musobola okujja mu mwetonde kuba n'obbakolimira asobola. Oyo alinga kitammwe. Mike Mukula alinga kitammwe asobola bakkolimira ne mufanga munna muvenvunyu mu kabina. Because tosobola kufiirwa musajja industrialist bwatyo economist omusajja ali international aliko nedda. Waliwo ekikyamu ekiriwo. Neffe wano mu Kampala twabigaana ne waffe Sembabule twabigaana Namugga twamugja lwampaka. Baali abanuupu baagala kwegatta balonde Namugga twamugaana. Kati aliyo NRM yokka eri mu Sembabule. Ffe twakowa katemba w'opposition